Life we all have different tastes and preferences. So kitegeera nti gwe omukazi oyinza okuba omukyala akusanyusa nayambalanga mukyala nandu jja nayambala amagombesa amawanvu kati ate mwana wattu audience ya Sheebah ya youth bebavubuka bagalolera bako abo sente zo zigweyo sasudde ebiri ja concert because Sheebah ajja kukuba omuziki omulungi akugatireko n'okukuna ya sente zigweyo yanze concert yentula maaso Simon enda maaso neganyuka kanolaba nodono gane emba boli concert yanyumye naye bakubuza na watu tetusola kukimuneneza nti Sheebah mbwe nyamba wobanga oli mwami wa madudu ku concert za Sheebah tula kafe wetu mwagalira osegera singa ebikinga munayageza yambala ku biwanvu Sheebah kachigezaka awet. That's how she branded herself. And it has worked for her, by the way, because she's one of the most influential musicians we have. I didn't know about Mzekati Sheebah babagamba ngo Sheebah yambala bubi. Faba wagize bwetu mwangalira. Otwamusimira awo samu. Segeri no manyodi yensi. Bamuzisa ni mune balinganga mbere. Abali akatogo muri akatogo. Abali ebinyebwa abali ebinyebwa. Abenguku y'oluwombo tugirye. Bati tutandika kwa njagala nyamba kwengani. Nzenga fani alina abaana bagala music we waloka wawe bambala empanvu. Ampayo nti Nigeria abayimbi bali mu Gomez. Eyo entertainment industry. Genda mu America ofenna sala wane bungereza wane. Bana batamba bane yitale papa jafura nera bimukuna mirebi. Nenge sawa na Vatikani abayimbi be. Omutukuvu papa yizo okwali mudduyi. Kati ate fe bagale music we. Amanyi omuntu tosa mwaga tasola kubeera nga akusanyusa 100%. Ubako kone kuki kati Sheebah bagala music we nga bantu bakulu je bali ngolwimba baluteka mukwabazi kwa ne kumbaga nungi nnyo ziwomera amatu wankona kona balukupa n'abantu ne bakola ki kati ebyokunama byo bitulekere faabe no seksoni also supporting omimi gwa yimbanga banyimbira ndayo olunye nga simwaga kumweso kola physical nsuka yikamili kamilioni yali mukono gwa n'empisa zenze sizitegeera sege empisa ni muntu mulungi yile mtu music wa kamilioni nyumira nyi yimbi mulungi Bobi Wine muyimbi mulungi netwa yawukanya muki mu byobufuzi bebe kulu muyimbi mulungi n'ebintu bino ebyakola siri yagala bintama nepulira timpulira ebintu bino byakola ningasigale muyimbi mulungi asigala muyimbi wa amaanyi kakati n'olwekyo ebintu byesiwe bitambula nangolo wabayebekana kana kukanta ninga sina chenali mukoze wali agamba bwenda notification byonna byekola mbisa mu mapani mune that's how the world kakati Sheebah eyo tumuvudde kongo muyimbi katuze coincidence Sheebah yakola ensobi is a poor communicator tulanga abayimbi abamanyi bafuna baki abapiyara anti ne mukamange minister aze piyara we tuwawala ekiriwo nga kyamawulire tayogera waba watch handlinga this specialist mwecho n'amalokalisho kigenda okwogera kati Sheebah made a mistake yajja okuwa communication ngate wowa communication sayimo tolekangayo bibuuzo inakwera straight on point bwobona avuma omuntu toyita wabbali ojabajje kulowooza ovuma muntu mulala yopuwa communicator jangu oyogera erinyoga nti baitawe sayimo wankoze kino naye ekintu kyewankoze eki kibi sikyagala yalekamunandi information engeri bulakanti abantu balimu yakikoze big names of powerful people were punished bana batekamu amanya nange junior ne bateekamu bana abannayuganda munneso bataddemu jeno muhozi kati awo ensongola bawagijja ku muntu omutuufu wagizimbuluku kati ne bano nabo tebagenda kukkiriza
because Sheebah you a bad communicator. Abantu balowooza nti be bali ng'ate bo bali ki era abantu innocent we baate na era Sheebah is lucky because those people could destroy your career. Tugenzemu abantu babiri abalina omuzinzi. Those are not people you can wake up one day and you start messing up with them. They have influence, they have the money, they control the country. And what do I mean by controlling the country? They control the media party. Kana waina yaba muri Sheebah kwa batajja kukkiriza. Ne media zimu investments za. So kakati Sheebah niyesanga mu kizibu ate ekyamaanyi ate ng'ensonga kale yali ntono. Ali n'abalizwanga awo ogwokubiri kalekaleko nga gguli. Interview gye yakola eyokubiri yali ku pressure, yali ku panic. N'omuntu ye yabuuza singa Sheebah kimaliriza because abayimbi abo first of all banoonya nnyo attention and nze ndabyeko abayimbi abalina ka after singing bakaita kasolo nti omuyimbi ajja okuyimba naye yamuleese nebeera ku mukyama icontractsimulezeweziri olinajjanga nkindi the public mwijiwe kati contract ya Sheebah simanyi oba yaliko ekyo titukuwadde sente zaffe zino ojja otusanyuseemu naye bw'omaliriza jangu otusanyuseeko kisobola Sheebah yasooka nakkiriza n'amala n'akikola ki neyekyusa appetite munange efa I wanted even to return the money. Mukago omuntu n'akuwa miliyoni nga nina omuyimbi gwe manyi w'amaanyi namufunirako omuvubuka ebweru n'amulya ku miliyoni bbiri mu covid. Sheebah nkabisa makadi yange. kino kireka entertainment industry nalimu ebyo kyogamba yetedde basajja bamugulanga kuyimba so kakati kikiwa kiweewa ne management kubanga kizibu ne block okukwata after service ng'akimanyi tosobola kukkiriza after service. So there's a lot of background things that happen in bayimbi which you can't even believe because that's how the entertainment industry is. Kakati gwe bakulaga Sheebah bamulwepize saba bamukutte saba at what process is kyajja kitokukiraba ugende woyo gwagamba nti yamulwepinga what were the terms of the agreement oli ye party eriyo wali mujjo mwajijjako ko interview eri party hizo kwa nayo ntuufu niti bakiwadde mu kisagera interviewing kakati Sheebah ate okwogerera because it has damages afterwards. Ugenda weetwakire ku musajja nga actually ng'omukyama sasula obukadde ebyo bwa image nga naye ali eryayinzaga anteekemu n'ebintu tebabikola batyo apola I was my team was around ate you decided to me in my team ate olwamala the guy he didn't rape me but he acted funny. So what is the definition of acting funny? And he is going to wear how funny that guy was. And not if the guy was funny, why didn't you laugh? Kakati Sheebah naye musasi kyageti ali mukattu olowooza okuva kwa Sheebah. Jeff is a great guy and they had moved positively together. There is a vacuum, everybody can see that. Yava woman Jeff myaka 10 ng'olina omuyimbi gabamangu because of the kyebali bazimbi the magnitude olabeko company manager oja ogumu kasitagenda agisuula naddala ngenze mukasera temwetegese Nokia yali esinga okukola amasimu Nokia yajjako mu smartphones